Mangata Najjuma aweze emyaka 83 asambira mabega nga jjanzi oluvannyuma lw'abazira kisa okumutuusaako ettu lya Ssekukkulu. Najjuma y'omu ku bakadde abasobye mu 10 abadduukiridde n'obuyambi bw'ebintu ebikozesebwa omuli ebyokulya saako ebyokwebikka. Najjuma okuleka okumuwa ebintu omu ku babadde mu nteekateeka eno nga ye muweereza wa NTV Caroline Flower amuwadde okubudaabudibwa okw'enjawulo n'asigala ng'essanyu alina lyamu okiwagonja. Gwalera ndemusanyo mbadde awetetawo nga ndi ku buzibu era mwebale kujja seeta mwebale ddala okola nga munyambye mwebale ddala. Buzibu ki bw'obadde mujjajja? Obuzibu ntuula wazibuzibu ana ndamangalisa najjama tula ndawe tete wa babange gubachete mwanga. Kati jjajja biki bye wali agadde gavumenti ekkolere? Gavumenti enkolere enyambire enyambenga. Ekuyambe mu ki? Enyambenga mu bino bya butadaganya kugira zina kiyambibwa tukali ngoyo nyinza okumwegomwa buli kimu nganje. Flower oluvannyuma lw'okukizuula nti Najjuma abadde tasobola na kutambula bulungi bakiragira n'amusitulako saako okumuteeka mu mmotoka ne bamuvuga paka ewuwe gy'atuuse n'asanga ng'ono talina gw'abeera naye ng'ennyumba agyebakamu yekka. Kitegeerekese ng'ebyembi ate abavubuka ababeera ku kyalo ono bamanyi okumulabiriza ne bamubbako ebintu ebiba bimuweereddwa nga ku mulundi guno bikwasiddwa abooluganda lwe babeera nabo okumpi awo ku muliraano. Kamanya gange bampita Caroline Flower nkolera ku NTV on a show called GX Pizza Gospel Show that airs every Sunday. Kale mbadde awo nga tuzze okureachinga out nentunuulira omukyalo ono ng'ayingirawo n'atuula naye nga ndaba ali yekka bw'ati niba mukyala mukadde nnyo naye azze kunoonya buyambi. Kati enkuba bw'etandise okutonya nga twogera muli mu speech ningenda okulaba buli omu abadde okusituka n'agenda n'anoonya weyeesigama. Naye ate ono omukyala nga abonabona okuva wansi bambi ne mutuuke ne mubuuza maama kusitule. Nembeera surprise nga ngamba bambi situla ng'olaba ddala yeetaaga obuyambi. Era kino ekinkwatako nnyo omutima kwe tumusitula n'emutwala awatali nkuba. Era amaaso gange ne gabeera nga gamugoberera mpaka bemuleese wano ewaka kumakinga sure nti ali safe, ebintu bye bituuse bulungi tebabibbye mu kkubo. Kubanga kati omukyala ng'oyo anaatambula kya ne ssabbuuni ne butto n'eki on her own tasobola aba yeetaaga buyambi. N'olwekyo bwentyo bwe enize apwa newuwe ate nsaba nti ffenna tukwatibwengako when we look at such cases. Ono asabye gavumenti okufaayo ennyo eri abantu be baba balonda okukola ku nsonga z'abakadde babe nga tebagenda kubulankanya na kuwuttanya nsimbi eziba ziteekeddwa mu nteekateeka y'okulabirira abakadde. Njagala kukubiriza first gavumenti yaffe nti bwe muba mufunye nga bwe mutandiseewo programu y'abakadde mukyuzinga ttiimu eziri right, ttiimu entuufu nti ezifaayo and it's not about them nti bw'obasindika mu field tebagenda for just bakulira ddala ne bakomawo ne results. Bakadde baffe batwetaaga, bakadde baffe beffe bemagezi gaffe gy'emigisa gyaffe ate bwe tubasula ne tubalekayo mu byalo nga tebasobola nakwetwala mu toilet tuba tukoze bulungi. Leero bo n'enkyaffe katwe tuteetegekere kati ate ne tusiga entuufu naffe tujja kugwa mu kitimba kyennyini kye balimu. Era n'abazzukulu abali eyo ng'omanyi oli bulungi ng'omanyi olina buli kimu teweerabiranga bakadde bo. Leka mukaddewo afiire mu ssanyu awumulire mu ssanyu amanyi nti kale emyaka gyange ngiridde naye ngiridde mu ssanyu
abaana bange bandabiridde, abazzukulu bange bandabiridde, era sina kye neegomba, buli kimu nkifunye. Era my fellow peers, abantu mu myaka gyaffe tetwerabiranga bakadde baffe, kubanga kiswaza nnyo okuba nti weerabira gy'ova nate bw'ova ku nsi kuno era gye bakujja naye wafaananye watya, ababadde balabirirawo bagenze batya, balekawo batya. So it is task yo nange okukyusa engeri gye tutunuliramu abakadde, ate it is my job and you okulaba nti tetwerabiranga bakadde. Ekibiina ekirabirira abakadde ekya Elder Network Foundation nga kirina amakampuni okuli Serena Hotel, Lapaire, abajjanjaba amaaso nga babeera mu kibuga Kampala, sako kkampuni ya soda eya Pepsi be badduukiridde abakadde bano. Bakungaanidde ku ssomero lya Waltham College, Seeta-Nazigo mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono. Bafunye ebintu omuli emiti gya ssabbuuni 6, ssukaali kilo 2, omuceere kilo 2, omunnyo kilo 2, butto lita 2, paketi y'engano n'ebirala. Kuno babagatiddeko bulangiti ez'omulembe n'akatimba k'ensiri. Patrick Kalungi akulira ekibiina kya Elder Network Foundation agambye nti baatuukirirwa Kansala Robert Ssentongo ow'eggombolola y'e Nakisunga n'abasaba bayambe okudduukirira abakadde bano abataliiko mwasirizi. Mu kitundu ky'e Mukono wano Nakisunga tugezezzaako okulaba ku bulamu bw'abakadde batambula batya, babeera batya, balina ekyokulya mu nnyumba, naddala mu biseera bino ebya COVID. Mu mbeera eyo tugezezzaako okufiidinga abakadde abawera 10 n'okudda waggulu okubawa ebyokukozesa mu kiseera kino ekya Christmas. Nabo bafunye ekibazza eri obumu. Tubawadde mubaddemu butto, mubaddemu ssukaali, emmere ebyenjawulo, ngano bingi n'ebyokwebika, obutimba bw'ensiri n'ebyokwebika bingi. Nja kwongera okwebaza bapartners be tutambudde nabo, Kampala Serena Hotel, Lapaire ne Pepsi okutambula naffe. Kalungi agambye nti ebyembi kwe kuba nti ate gavumenti eyandibadde efaayo eri abantu bano nayo essira esinze kuliteeka ku bakyala, abavubuka n'abaana olw'abakadde ne basigala awo nga tebaliiko ayamba. Elder Network Foundation tuliwo oba kitongole ekifuddeyo ku bakadde, ku mbeera z'abakadde, biki bye bayitamu, bulamu ki bwe babeeramu, kubanga tulina okukkiriza nti embeera nyingi oba system nyingi zirese nnyo abakadde emabega. Tetulina gwe tunenya nnyo because ensi mwe tutambulira si eryawo nti erina nnyo, so weekanga nti system ya gavumenti n'abantu abalala essira baliteeka nnyo ku baana abato n'abavubuka, which is very okay. Naye ffe twasazeewo ekitongole kya Elder Network tuveeyo tukwate ku bakadde abo. My name is Allen Ampere. I'm the Country Sales and Marketing Manager for Serena Hotels, Uganda. Today we are in Mukono village, and what we're doing is we're doing our corporate social responsibility for the year. We've partnered with elders, with Elder Network Foundation, and we are giving back to the elderly people who are vulnerable and really do not have much. It's our joy as Serena Hotels to give back to the elderly, because we feel that they are the foundation of our country, and indeed it's from them that we came from. So it's our joy that we've come through and partnered with them to give them something for Christmas. Baffe abakulembeze abavubuka twagala okuyambako abantu baffe abo abali obubi, kuba abaana bangi bagenze mu bibuga ne babeera nga baleka abakadde baabwe. Tulowooza nti kino kye kiseera okubeera nga tubayambako babeere nga nabo baddamu amaanyi. So twebaza ekitongole kino olw'okutuyambako ng'abakulembeze okulaba nga tutuukiriza ebintu bino. Olunaku olwayo tuyambye abantu abasukka mu 10 abafunye omugaati, babajjanjabya amaaso, ssukaali, tugamba ka Christmas bakayingiddemu nga ddala baki basanyufu nnyo. So tubebaza bebale nnyo, bebayire ddala. Eryange nze ndobera kamanje, ndobera kiwanuka tabaalo
tazanyirwako. Nze ni musajja mukoome era mbeera busaale mirembe kyaggwe naye ono omwana kyakoze tekikolebwa mutetuuzi era tekisobola kukolebwa wano mu east and central kuba buli muntu bafunye ekimu ekyokulya n'ekyokunywa. Mbeera ki gye muyitamu ng'abakadde mu bitundu eno gye mubeera? Abakadde tuba tetuyisibwa bubi naye kati omuntu okufuna engugu abalala boda bapangisa okwetikka nga n'abakadde abamu tebakyasobola kwetikka. Naye bannange Katonda atuyambye nnyo nnyo n'omuwala tetumanyi engeri gye tugenda kumufunamu oba tuli musiŋŋaana bwabuwa mawanga ki. Ku Lwakyagwe TV egguliro ne kusakiddwa Henry Nsubuga. Yagawo, bamusinza butajja. Ajje.